Gasimbagane ne bannamawulire Drake Nvulenze mbabuuzaako ku lwaleero ntuddewo ku lwamunange ekibazo ataliwo. Tubaniza nnyo nate mwasuze mutya abasebo ne banyama batuuliriza enkyaleero. Baganda bange Abayisiraamu mikwano gyange njagala obbaagaliza Idi bagamba Idi Mubarak. Idi Mubarak baagaliza olunaku lwa Idi ey'okusala ebisolo ennungi enkya y'olwaleero bangambye nti basalira ennaku ziwerera ddala 3 so atasobodde kusala leero kisolo osobola ogenda maaso paka ennaku 3 nga ziweddeko. Twanizza nnyo nate mu programu yaffe eno Gasimbagane ne bannamawulire. Mu studios negatiddwako Moses Mulondo ng'ono munnamawulire w'olupapula lwa New Vision ate era ye mukulembeze wa abamawulire abagasakira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Moses nga tannaba kubuuza kubatuliriza nsuubira okwegattibwa Charles naye waali agenda kujja ababuuzeeko Charles Womshana. Nsuubira okwegattibwako Siraji bw'anaaba tagenze kusala Idi oba n'asooka mu kusaala n'alyoka ajja musuubira okutwegattako. Aisha ne Honorable Muwanga Siris rather ne Katerega so Siris sure RDC Katerega so Siris sure nyole lengeri jelidi saako ne Honorable Aisha Kabanda naye sebo ngatona bakubuuza kansoke malo kwera ddala omukiso omukulu ono yabatandika asoka abuuze abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda wa maanyi Katonda wa kisa. Yes. Mukulu Diki leero nkyali mulamu. Amin. Ku machagano. Machagano. Manga omuka gwa nannyini nsi. Guyingira ne gufuluma. Gufuluma. Nga tosasudde ssente. Bangi balwana. Siraba mu maanyi gange ekyanabadde kinteeka ku nsi. So kisa kya Katonda musima ku lwekyo. Naye nkuba omulanga byonna kikubuulirako banki nkiddemu sijja kukoowa obuntu obuntu kati ffe edde waffe bwewasenga bujja n'osenguka n'ogenda awantu kati process tomala gatambula ne family. Otuuka mu kifo n'olaba ettaka nga njagala kusenga walanze ne bakutunuulira ne bakuwa emmere ovaawa ne babuulira gye nva ng'eyo Tanzania kati nagamba okay ojja kudda kati bodda ne famire yo nga bakutongoza. Kyatwalanga bbanga ki anti kati oze no bagamba njagala kubeera wano njagala kusenga ne bakulaga wonaalima wonaagira ne bakuwa emmere jukira katoli ku mmere eyo naye nga bo badiscussinze kulaba mpisa zo biki kati n'oddayo oleete ki oleete famire kati bw'oleeta famire nga bakutunula ne famire yo then ne bakutongoza nagamba agwanidde okutubeeramu andowooza wava omutongole omutongole yatongozanga waba omutongole wamala okutongoza kati abanga batandika kukuleetera emmere bakuyamba n'okuzimba. Kakati ffe waffe omuntu bw'ajja bimuwa okuzimba we call them omuganda olwa kyagala kufaana erinnya lyammwe omuganda contribution it's omuganda because agukuwa aba afuuse muganda wo. Yes, so muganda wo talina kuba blood relative. Kadena on wajjaho code semanyi yavaawa ebisagaze reads. Yes, ebisagaze byetuwo ento okulya. No byetukozesa okuzimba. Ezo muli anti sorry emingo. Kati eze nga tozimma abantu abazimba. Nga tusikola tozimma omuntu aba agenda kuzimba tumumma muli. Yes. So katolabe gango okuzimba ulina okuwa contribution omuli oli tumumma muli ebyayi tobimma embibo the seeds tebazimma waliwo ebintu omunyo togumma tomma muli
tomma muliro ogamba waliwo ebintu nga society yalina code of conduct nga kino tokikola togaana kuba mu nsi kati ebyo byonna byakola ki biri bize biggwawo why ekibi kyatuyingiramu kibi actually ani aleeta ekibi mwoyo mubi it's a bad evil, it's an evil spirit. Chigyao choyo chibi kibayingiramu mugwewo kakati kyola amagamba emyoyo emibyeje tulina okugiwanza kati kino okukoma mu biseera byaffe. It must end with our generation. Nti generation y'abaana baffe ejja edde y'okusetting y'abajjajjaffe nekisoboka kubanga ennaku zino bwe nasanga omwana wa Romishana ne mukwatako ng'obabadde akoze Disembi edda bwe bakkubanga embooku ng'obadde okube muzanyira omupiira ku luguudo ne bakkuba embooku bw'otuuke kano gamba okaaba ki Dick Nvula nkubye nga asooka kukwongera n'alyoka abuuza akubidde ki ate basanga ng'ensonga eri valid n'akwongera because eri mutuufu why omwana belong to society. Ne leero omwana waba akulosinga n'abamboda bayimirira kasaba mulaba nga mwana muto ne bamwekanga bakola bayimirira kakyali mu ekibite kye naba kutulyawo ffenna omuntu yatuleetera ebikomera yaleeta ekyo yes twatandika okwetekako ebikomera ebyo byonna biva mu insecurity ebyo byonna biva mu insecurity naye ng'effe waffe bw'oteekawo ekikomera ng'oyagala kwesimbawo tosobola kukuwa kalulu handi otaddewo gate mwoyo omubi ogwo guze tegunaana kumala myaka 2 guzemu bibo ensigo eyo ejjidde mu biseera bya Museveni bino yagirese tubucekinga ojja omucekinga mu makooti. Moses musa kubatuliriza abalungi abatuuliriza mwe bali kubeera nga muteze Radio Simba. Abantu abe baffe Luweero bawuliriza nnyo Radio Simba. Ate olwaleero lunaku lwa Idi Luweero eyo tulina Luweero eyo tulina abasiraamu bangi naddala ebbomba awo n'ew'obulenzi. Newankubadde nze siri musiraamu naye manyi Quran egamba mu Suratul Jinn nti wa anna minal muslimuna wa anna likastuna famana asiramu walikafiru nti era muffe mulimu abasiramu n'abatali basiramu ebyo byoyogera nsomera kuwa obulenzi umeya sebo sobola okuyiga ku Luwarabu era siraaji ono ayinza kumpakanya ku Luwarabu nze lwenjogera so njagala okukulisa baganda bange okutuuka ku lunaku luno olwa Idi Mubaraka era mbaagaliza mirembe yokka. Okay, wevale Siraji buuza kubatuliriza then otuwene ebibadde mawulire weekend. Ekikulu nnyo ani yaleeta endiga okugijjawo gye baasala kyabuuza muwa omukwata omuzindalo omanyi waliwo conflict abasiraamu bagamba Ibrahim yalina abaana babiri Isaac ne Ismail. Fe mu Bible tumanyi nti eyali endiga oyo gwagamba yali Isaac gwe yali agenda actually okusaddaaka naye abasiraamu bagamba Ismail yali agenda kusaddaaka Katonda n'amulaga endiga yali agenda kusaddaaka mwana we anti kyenkubuuziza ani agireeta aleeta endiga Katonda so kintu kikulu nnyo nti nannyini nsi akuwa sadaaka isi obuseera ebingi tutera kukulembeza ekiri secondary ekyokubiri ate netukifuula ekisooka nti oli asiimye gwabadde agambye mpa sadaaka asiimye omukusiima kw'okulungi okungi nnyo ate mu kisa kye ekingi nnyo ye n'akuwa sadaaka eri muwahole naga yiyo kintu kyamaanyi nnyo Katonda ku lunaku luno atuwa n'atuwa ne tusala tetusala byaffe Katonda yakuwa amaanyi agakusobozesa okusala gave the sheep of course omanyi ogenda okutuuka ekewo nga waliwo endigeze amaanyi gajerese naga yiyo nkusiimye nkutongoza ne nkusiima nkwadde blessing sala of course agikola naye through someone. Which one? Omuntu wa bulijjo agikuleetera
ngambye katonda erindi gava wa katonda ati kati ngamba in real sense today ajikola naye romuntu but today the day is katonda yatuwadde saddaaka mukwagala kwe mu kisa kye ezigenda okusalibwa olwaleero. Amina. Yes. Siraj buza kubatuliriza obaagaliza Idi ate era tube n'ebibadde mawulire. Abatuwuliriza yonna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu balina oba abakkiriza balina ennaku enkulu bbiri. Idi eri n'eno. Eriwo esinga eno y'enkulu. Eri erimu kusiiba nakweyakkiriza naye eno nkulu nnyo olw'ebyafaayo Charles ne Moses bibaleese obulungi. Bawukana mu mannya, ani yaleeta kino, ani yakola ki, ne issue eri emu nti waliwo temptation oli okutuuka okugamba nti amaliridde okusala omwana n'omwana akkiriza nti bamusale. Katonda n'alaba nga bombi balina eddiini n'aleeta alternative. Naye ate Bayibuli kyetatulaga oluvannyuma lw'okuba alternative bombi liri oluvannyuma baalabagana batya wali ani naani omwana ne kitaawe baalabagana batya anti kyobalaba ye kitaffe w'enzikiriza. All these religions etina Abrahamic enzikiriza eva kwekyo naye nze ekikulu ke kabonero ensi ke yafuna. Ntulunaku luno ensi yafuna akabonero nannyini nsi yaleeta endiga as a sacrifice. Nangamba eno bwogi sacrifice nga nzikiriza teyaleeta mbuzi teyaleeta njiibwa yaleeta endiga ate yajereetera nagiwa omuntu. Immediately yes nga amaze okusaddaaka. Ekyo kyazimba foundation mu family ya Abraham ekyokubeera nti bagoberera batambulira ku biragiro bya Katonda kuba ye Ibrahim naye tekyali kiragiro kye tekyali kirowoozo kye kyali kiragiro kya Katonda. So ate kuba yannyonnyola mutabani we nti nange mbadde nteeka mu nkola ekyo Katonda andagidde. Era kyova olaba mu Ibrahimu naddala mu Bayibuli Isaac yavaamu Isirayiri ne Ismaili nga bwe tumanyi yavaamu amawanga g'Abawalabu n'Obusiraamu. Olunaku olwaleero lukulu nnyo naye enjawulo gye tulina n'abasiraamu bannaffe abamu tuli ekisiibo kiri emyezi 2 kati wayisawo emyezi 2 n'ennaku 10 twasiiba olunaku lumu mu East Africa. Era naluno tusadde olunaku lumu. Enjawulo gye tulina kati gye tukyalina ne bannaffe nti essaawa Idi esaalibwa ng'enjuba yakavaayo. Waba osomye hadithi egamba kasaale kamu ye mita emu ziba ssaawa 12 n'ekitundu. Ne wano mu Uganda ssaawa 2 badde bakyayita Abasiraamu. Nze nvudde awaka nga mufuti wa Odi Kampala lwasaaza 3 kitundu. Eyo teriswala eba ntuufu kuzeeza essaawa. Ate n'atuuse leeti tebamusaaza ssaawa laka 2 kati gwasaaza oli oba osaala ki? Ebiddirira kuba kulya kusanyuka naye obudde babumanyi lwaki then tebabukwata baba bakimanyi. Tujja basomesa bayige. Twasooka kubagamba nti nabbi tasalirangako mu muzikiti ku Idi yonna okujjako olunaku lumu enkuba lwe yatonya. Naye babadde basaala naye kati obalaba mu bibangirizi ku ssaawa ya Queen bagenda bategeera mpola kutegeera siku olina kunyiikira nnyo n'owa Coca-Cola. Naye abo bamanyi bandibadde bakimanyi. Yamanyira eri ewuwe nakati akyateekawo ebipande birubi. Abo bamanyi wandirowoozezza nti ekyo bakimanyi nti obumanyi gwe buli waggulu wamumanyi eriyo omumanyi asinga. Ate omuntu yekka nabbi abali e Makka babadde mu lusenyi Arafa. Awo babadde nabbi we yali ng'ebula ennaku 99 ave mu bulamu bw'ensi n'agamba nti Obusiraamu bujjudde. Buli kyonna ekibaziyiza okuyingira mu muliro nkibasomesezza na buli kimu ekibatwala mu jjana nkibasomesezza. Balekedde ebintu ebyo bwe muli byekwatako temugenda kubula. Birwa amateeka ga Katonda n'enkola ye.
yokka byabalekera kati byowuliramu abo nti basala 3-4 yenkola gye bakoze eki gye bakutte enkyama gye bayongera naye yayingira obusiraamu leeti emyaka 6 Omaru yali kalifa yagamba nti yatusomesa ebintu byonna okutuusa lwe yatuyigiza n'okuyisa ewuzi mu mpiso kitegeeza obusiraamu bwajjudde era enkeera Surat Mawida yakka Katonda akakasa nti obusiraamu bukoze eki bujjudde kakati ebyo byakusomeseza ddala ebbanga ddene olina okusomesa abantu ebibadde mawulire bingi nnyo naye ekyali kibuutikidde buli muntu ekyamutera ku pressure abasomesa ba arts baali tebeekalakasangako kuweza wekisatu bwe basinkana Museveni baalinga omuntu agenzeeko mu mazzi mu nnyanja nkuba wetakutonnya gano gakusammukira tebalina kyebafunye naye nga gatukkiriza waliwo abagenzi abakkiriza abasinga obungi naye nga tebagenze na mutima mutuufu kuba babagambye nti tujja balowoozaako bwalobe nawulira ab'emulugunya nti bakama baabwe mu financial yeddako baabalyamu olukwe exactly kubanga omusajja bye yalayira wano oyo secretary general bagumba si byayogera ng'atunudde mu feesi ya president Museveni omutunulamu toddanga bw'oli titi musajja wa alina maanyi kyalo simanyi nze mumanyi era saagala bwe mbajala kumukavalinga mutuula eri gyatakola ki gyatandabira naawe omutya bw'otyo no ebintu incident 3 zantuukako eggulu 96 twalya Hope n'atulabirira bulungi yali press secretary kivenjere Museveni ajja ssaawa 5 agamba abamawere bange balidde nti tumaze okulya ng'alaba Siraja gati Hope ate ono nasekola kyeno nemugamba nga tubuuza balala nomuuzaako akyatuwalana ko Hope nti mandwa y'omulamu tasamirwa mubuuze nemuganze sikuwalanako palana police ezo zesikkirizaganya nazo oluvannyuma ntudda mu lwali era n'alagira Hope n'atutereeza after lunch kuba twakyali kiki ekyo naye eyo kiri nti kyotatugambe yakuwa sente yakuwaki n'abatereza kati yakutereeza olulimi mulujjawa nga yatuwa sente kati okuva yatuwawakosula naye yatutereeza okuva olwokubiri nali ku CBS nenga nti senga Uganda ebaamu abantu babiri nga President Museveni waali nga nina n'ekidomola ekirimu amazzi nonda ekidomola kuba tekijja kunyongeramu amazzi ate onaganuunamu bwe twali tutwala omula ono bali ku ddembe yakulembera election petition ya Besigye esooka bamusavingira awo enakasero aga abadipi mwatuuse dda ffe twaniriza abantu awo n'abatugeraageranya ne ku bidomola and I knew kikitegeeza nti yali agamba nze bera nintegese okumuuza saabibuuza olala Sanjani yajjaawo ku Nile Hotel nga president yalonda abamawulire abakola ki oyatuuka kunze excellence wait let me tell you Nancy how you can ask Muganda no I've given up so ye muntu gwenkola ki gwemmanye gwasembayo gwali lwakitula so that is intimidation mu bumpi lwakitula kanabi yagano okugendayo nga yakava mu komera ngamba Haruna jekirira kuba yali edita wa sharia netugenda nga tuyanjwa wali mu sharia ate nze nasembayo bapayike nga bamaze wafula sharia Siraje Lubwama mwagamba nti nga sinafwa Uganda tejja kutereera nimugamba ya salamu yali njuki what did you say you said I annexed Rwanda what twakuba mu 20 Museveni yakyayidde district ya 40 by then nga tuli I annexed Rwanda nimugamba no watuuka e Rwanda bimuzimungu yalina akafaananyi katono bwe kati ng'ekyo kinene naye watuuka okwogera nga ate bakusinzanga President Weri era n'ogamba nti nja kufiira kwa Nalumba Rwanda nga twewuunya lwaki tofiira ku ba Uganda that was a figurative way of speak n'ayomba ekyamponya kye yajja alina bandage Hope amukutte ku mukono namuga nti ono abadde ki Hope n'aga nti agudde wali wa muzeeyi we yali wansi awo oluguudo lwali lwataitaka naga oyo naye afuna ebizibu abalokole bafuna ebizibu oyagamba mbu ennyumba eyo gyenzimba nabba saminti ennyumba yali ku wall plate
kakati nze nemponerawo natutwala okunoonya ente ze ne tulya ekyemisana nekiwooma of course tekiwooma ngaekyo kuba yeyalya byanjawulo siryanga ku nnyama wa Museveni nga aye teriyo choice tibufe eba nnyama naye eba nkadde enkapa ewa Museveni afumba nkapa kati agenda kukuddamu akunoonya kale twebadde azireyo ku mawulire nako mawulire era otubadde ku mawulire walya ku kijjulo ky'omukulembeze w'eggwanga naye nga kikapa lwaki bamufumbire ewe tewabeerayo nyama nnungi yonna ebeerayo bankapa aye tafumba byennyanja so Roko yaweddemu gavumenti egalagivudeyo ne proposal sikugiyamba kola partnership egiteekemu egule shares za bilioni 2 mu bibiri naye Roko gibagamba eweddemu sirowooza nti gavumenti yakakaaba sente terina yadde eziri mu bigali ez'abasomesa ate ine eza Roko eteekemu naye ekole bizinesi ey'okuzimba oba banaateekamu za magye kuba magye kati gegazimba ekyo kitegeeza nti sente waliwo weziri naye priority si y'abasomesa bw'oba oyagala kuyamba Roko ng'erina contract muno mu Uganda ennene nga naye eyamba bw'obala Roko byeyambye mu Uganda bingi yazimba akatale ke Nakasero ku sente eza wansi nezimba ekikomera kya Nsambya hospital eziri ebintu bingi naye Roko yani anti ekyo kibuga ekisembayo kati ng'eri ku parliament yezimba parliament n'ebbanga lyayitako egenda eyongere so ndowooza priority yaffe si Roko bw'ova ku ekyo ekyagundi ekya obutaba na sente aba electoral commission basazizaamu okulonda kw'abakyala bakusazaamu ddako anti kwabadde kwakubaawo jjo nga bagamba tebalina sente kati sente ndowooza teziri ku bakyala oba dynamics alabye nga ground si nnungi by election tebalina zisazaamu waliwo ezigenda okutandika wekyeno nga Soroti East eno nuupu gyerekedde FDC negamba kati batandise okwatagana okulaba opposition eyawamu naye tebanakwatagana mu iPod NRM ne DP byokka bye byakasayininga alaba kyalinda naye abakitunda baga nti mujje tugende sente zeyongeddeko zigenda kuva ku bilioni 10 zidde ku 3 aba opposition tulabe uje kinaggwera bwe kibanga omuntu atwala ana n'atagazza oba 3 banazireka ekyo nakyo kibadde kikulu mu mawulire ng'abantu bakyalya muwogo ekirala ekibaddemu ekikulu mu wiiki eno ndowooza ekyo kibadde kyaggwanga lyonna kibadde unexpected ekya prime minister okulekulira ab'Obungereza nga ba MP bonna 5 bakoze eki yalekulidde nga omukulembeze w'ekibiina nga byonna byombi naye kyagamba akawairo kateekawo teyagala abeerewo asigale ng'akyali prime minister kati waliwo abamwakanya naddala ba Labour Party n'aba CP atugobye mu kintu tunakolana tutya emyaka 3 twagala immediate exit fe tunoonye wakiri deputy wabeere ki bajja mu impeaching era ba draft dda ekigundi kyemanya ajja kudduka so bataddewo ya district nti wa prime minister kato kyavaawo buvi bulungi bakujjako ng'ekisanja tekinnaba ate ogenda bubi nnyo kati simanyi byeyaleka byabadde akola buli exit lwaki bamupushinga out lwaki bamugoba no ensonga zibadde nnyingi kiri ekya okuregulate okufloatinga amateeka ga COVID-19 n'agenda ku bubaga eggwanga n'aliteeka ku muggalo ate ye n'agenda n'abaala kati biboogera birabika si bye bituufu kati boogerawo gwe yalondo no consultative tegatiga abasajja deputy chief naye si ensonga gye bakulembeza kitegeeza ekiseera kituuse nti bubayikyawa bakukola ki sa amawire gashokinze bangi nze nasooka okugafuna omwami yali Bungereza ne ngateeka ku mukutu gwaffe amawanga gali serious kana abina ngamba ogagyewa
namugamba gago n'ekipapula kiki aba MP basayiniza abasatu abasoose bendabyeko so gali surprising nenga simanyi oba ga benefitinga Russia oba Ukraine okuvaawo kwe kubona abadde alina byawera mu nnaku zino twina lessons nga Uganda byetugayigirako nende tusobola kuzitwala exaggeration is wano tetuyigangako kitole tunyiga omwomo abala ne basirika amajje gali ku stand by class 1 ekyo nakyo kibaddewo ye lesson y'amaanyi netevudde ku tena bakuvaawo ne commander wa land force ne bamugana okutwetinga ku bwe baleeta ekintu ekiri serious kataba muri ate baleeta ebyekyana kito tweeting is not a big issue it is a big issue oboyogera ku security ne capacity yo gyoliko kale muwangudde Charles anya tweetinga Muhozi is not a big issue. Is the commander land forces fine. Exactly. Mutabani woli fine. Oba tweetinga is also, but oli wakugamba nti gwanga. Ejerye gwanga ndetadde ku stand by class. Ngalivudde mu tweet, wabivudde mu. Tekisobola kuba mu tweet. You can't have a country on stand by class one ngachipa mu tweet. Emu ku report za gundi wa the right to report violations. Executive Director wa Eggye asinkana ya President observer yasomoddeyo ekimu ng'egamba nti bakoze eki bakanya ne President ba prosecuting kaka tebogera balala naye bogerako kaka kati tulinda oba President yakyogera mu tuufu naye ku tweet yagamba nti agisomye agenda kulaba agyetegereze alabe kiki ekyokukola ki naye ntakkiriziganya nankola yakutweetinga bantu ekisembayo bannamawulire ba ujja eggulo babadde n'olukiiko lw'amawulire nga lwabwate bokka bayise bannamawulire ujja yayise bammemba baayo ne bagamba nti bawadde President Museveni ebbanga ttono akole kiyasuubiza okuyamba David Senfuka okutuukiza ebbalo gundi ye okukulaakulanya eddagala lya sukaali ne kansa tibwata kikole bajja kumutwala mu mbuga era nga bamutwalira n'ebbaluwa wiiki ejja nga bagamba nti evidence esooka gye balina ey'omukyala ey'omukyala ziwa President bamutwala mu mbuga ezaabwe Kanyehamba yamutwala ne kesi eryali Sirajo yagala Senfuka nkubuulira simanyi Senfuka otwala Museveni oba otutte Attorney General muni precarious way kati nga baagala kumutwalira oyo omukyala bagoba emulago ng'alemeddwa nga bagamba balina omugyamu omwana olwokuba alina breast cancer tajja kusobola kuzaala mwana mulamu bagira baweweezaako ye Senfuka n'agamba nja kukujjanjabira kuweere ndage bali nti eddagala likola ki likola ebirala Moses ananyambako Moses ina kyolabayo kyoyandagadde okwongerako ebibadde mu Nigeria balumbye abayekera balumbye mu kibuga ekikulu Abuja ne bawambe komera ne bajjamu abasibe baabwe ne babatwala yes ayali Prime Minister wa Japan bamukubya amasasi nafa naye ekikulu mu byonna nti Japan ebadde teyina butemu nti omuntu munne ekitegeeza abazungu atandise kuyingira mu ebyo nabyo okusi Japan ebyo karage nyongereze ku ebyo bannange byeboogedde wiiki eno Parliament y'eggwanga ey'e11 yatandise mu lunyanyimbe kye bayita second session oba kyewandiise omwaka gwayo ogwokubiri bazzeemu entuula era bwe bazzeemu entuula ebimu ku bye basinze okuteesaako n'amaanyi ennyo ye ensonga y'emisaala gy'abasomesa arts bo ng'aba Parliament nga tebeesazeemu mu ebibiina bya bufuzi bawakanyiza enkola ya gavumenti ey'okukandaaliza abasomesa ba arts bo baagala gavumenti enoonye ssente
ate bwebe yongeze emisaala ereme kusosolamu bonna abasomesa babongeze emisaala nga n'aba primary kwebali era parliament bwe yazzeemu okutuula waliwo ne biiru ebbaga eryayanjiddwa erya human organ donation and transplant bill eryaleeteddwa ministry ya health. Waliwo ne biiru endala eyali eyagala okuleetebwa ya constitutional amendment ey'okuleeta amawanga agatali mu third schedule eya constitution naye negobebwa nga bagamba nti kiseera kituuse gavumenti eteekewo akakiiko aka constitutional review constitutional amendments zonna gavumenti zeyagala okuleeta ne bannayuganda abalala zebaagala zireetebwe omulundi gumu. Mu wiiki eno era akakiiko k'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ku ntikko akaseeke kasisinkanye nga 8 July ku nsonga z'okulonda z'okusunsula ababaka aba East African Legislative Assembly EYALA. Ne basalawo nga tebeesazeemu nti ababaka abaliyo be baba baddayo bafune ekisanja ekyokubiri. Ababaka abo okuli Rosa Cole, okuli Kakoza James, Jenny Mary, Namala Densi, Odong George, ne Musamali Paul. Ekirala ekikulu ennyo ekyabaddewo wiiki eno ye cabinet ey'okumanda okusalawo nti nga tugenda maaso mu East African integration okwegatta kirungi Oluswayiri lufuuke compulsory nga buli munansi alina okulwogera n'okuluyiga. Era ne basalawo nti lwaki tebakola amendment Oluswayiri lufuuke compulsory ate nga science subject. Hello, Alika science. Proposal what is the Ogamba at subject Tezina Mugaso? You already have languages. Yes. Or in English or in Nigeria. Make a Ochari languages. Why? I tell you, yes, those anti-government yali egambye konti at Tezina Mugaso. Boche bagamba nti sciences zate zirina ku nkizo bobango zimbe gwanga ngoyagala litambulire ku nkizo gwa technology as a science subject. Kale n'olw'ensonga eyo ffenna nga bannansi kitupakatibwako tugenda kutandika okuyiga olulimi Oluswayiri ne cabinet yennyini baminisita bagenda bateerangawo sessions ez'okuyiga Oluswayiri nga baba bagenda okutuula basooka kuyigayokko ku bigambo by'Oluswayiri. Ekirala noza naffe wano Gasimbagane tujja jukolako mu era tunaatera okulogera. Ekirala Oluganda n'Oluswayiri bigendera wamu katola omusirikale wa shirikale askari. Ekirala secretary to the treasury Ramadhan Govi omanyi yalondebwa mu July omwaka ogwedde. Ndowooza yalabye nga omwaka gwe ogusoose gugenda kuggwako nga talina kyamaanyi kye yakoze kwesalawo n'awandiika ebbaluwa ey'obukambwe obungi ng'agamba nti agobye ba accounting officers aba local governments abasoba mu 100 olw'okuba nti baaluddewo okuwaayo embalirira za votes zaabwe za districts zaabwe za local governments zaabwe. Era n'agamba permanent secretary wa local government afune bateekawo basikiza bali. That means all cows have been dismissed. Not all of them. No, bwe yagobye ayina obuyinza obubagoba. Because ayina obuyinza okubukufuula na accounting office. Anti kati ye debate eriweeyo. Ayina obuyinza. Era nalabye minister wa local government. Kanchimaleyo ayina obuyinza obukufuula accounting officer. But Cow, as an accounting officer, is he an accounting officer by appointment of the Secretary of the Treasury, or is an accounting officer by law? I think it's by law. Katugabanga it is by law. Ona sobola okumugoba. Secretary wa public service ayina obuyinza obwo. Simano have to check. We have to check. After debate naye ekikulu ennyonze kyendabamu mukyo waliwo. But he can dismiss them as
accounting officers no basigala nga bali kao ogamba it's going to be confusion maybe ye malicious ground wochiretedde no sinaba kwogera ku malicious ground naye nze kyenda bamu mwekyo nti gwe yasikira case muhakanizi ya issuinganga lists n'agamba ba accounting officers bano nabano accountability reports zaabwe tezinaba kubeera cleared waliwo sente ze batanaba ku accountingira fo n'agamba ngenda kubagoba n'atabagoba talina n'omu gwe yagobayo naye nga bangi nnyo ba accounting officers ba permanent secretaries ba ne auditor general yabakolanga ku reports nga balina sente ze balemye ku accountingira fo ezibiddwa ne wataba n'omwago wa kati gobi bwabanga ze n'enkola empya eyokubeera nti abeebakira ku mirimu n'abatakola bulungi mirimu gyabwe basobola okugobebwa kiyinza okubeera ekirungi naye simanyi nti oba kinateekebwa mu nkola ekirala ye wabaddewo wabanga walimu abava mu deep state wabanga deep state mu 10 bagobyemu walimu abava mu deep state awedde bayinza okubaamu ekirala KCCA Kampala Capital City Authority egenze maaso n'ebikwekweto byayo mu nkola eyaabwe bo gye bagamba ya smart city ey'okubeera nti bannayuganda omuntu wa bulijjo ababadde n'obuyumba bwabwe obuli okumpi n'enguudo nga bakolerawo businesses abalina stalls bagenze babimenya nina ne mukwano gwange awo hajjati abadde awo Kyebando yazzeeyo ewaabwe Busoga ayumba ke wakamenyeewo abadde atundirawo matooke nyaanya biki ebyo wakamenyeewo naddayo ebusoga mukazi wattu ababoda bali ku bunkenke bw'amaanyi kubanga KCC yatandise enkola ejo gyegamba mpu yakuba traininga era baagala kubeera nga babakendeeza mu kibuga baagala kasanvu kokka ate nga mu kibuga mulimu ababodaboda abakunukkiriza mu mitwalo 4 so ekyo kitadde ababodaboda bangi ku bunkenke naye nze ndowooza babanga ekikulu kubeera nti ababodaboda batrainingibwe bonna batrainingibwe bonna babateeketeeke baba kubawa permits bonna zibaweebwe n'emisoso emirala gyonna naye baleme kubeera nti ate babagoba kubanga beetaagisa ensonga bali bangi lwakubanga ekisooka by the way public transport mu Uganda motoka ne pikipiki eziri mu Kampala tezimala ezo reports nyingi zikoleddwa by the way nyingi zikoleddwa kyovolaba nti even public private vehicles kakati labayo bo traffic congestion eri mu Kampala gye baagala okendeeza eyo si yo solution ya traffic congestion ya kubeera nti government eteeke mu nkola ekya regional governments ne regional cities tukendeeze ku bantu abajja mu Kampala naye kati buli kintu kyonna kyetolooledde wano mu Kampala actually nalaba World Bank report egamba 70% of Uganda's economic growth eri wano mu Greater Kampala so ekyo government kyeyina okukola naye mu mbeera ekyaliwo mu system ekyaliwo banansi babaleke beeyiye twakava mu covid abantu bangi families zaabwe zakosebwa covid nga tebalina kyakulya abantu bakatandika okuddamu okweyiya banoonya obusente okuweerera abaana baabwe banansi babaleke ekirala but have you checked enkuba bwetonya nti petrol stations baziri awo ababoda yes because anti chinga bigamo ntayana kubasanga mu flyover ezo wansi nga badde you have to plan for it tosobola kubeera ne population y'abantu mutwalo gumu wakati awo mu kibuga nga toyana toilet facilities yes bafuka kukubo ogamba wenshama twawambawo wano it must be planned bwobanga toyina capacity then ochulejulating either oteke mu sente oteke facilities wabeera or restricting a number of jikendez and that's what they are doing chebagezako kulo reducing a number ina nyingi Bombo Road Jinja Road Entebbe Road ogambye toilets no but tezibala constitution anti kungera code enga balinawo okay ekisembayo ate nga kikulu nnyo kyekya
UBOS, Uganda National Bureau of Statistics, bavuddeyo ne bawakanya World Bank. World Bank yavaayo negamba nti Uganda tenaba kutuuka mu nsi eziri yadde muzungu kyewandiise middle income status. Kubanga President Yoweri Museveni mu his State of the Nation address yagamba nti Uganda yali ewezeza per capita income eya $1,046, ekitegeeza nti on average buli munnauganda afuna million 3.7 millions, million 3.7 buli mwaka. Kubanga ensi okutuuka mu middle income status, lower middle income status eteeka okubeera nga average per capita income eri 1,036. So Museveni agamba ffe tuli 1,046. Naye World Bank nevaayo nebiwakanya negamba per capita income ya Uganda eri 8,050. Bo aba UBOS bagamba nti World Bank ekozeseza figures za omwaka guli ogwedde ogwa 2020-2021. Bo bakozeseza figures eziri latest eza 2021-2022. Naye nze mu mawulire genkola ngoberera nnyo ebintu bya economy, ebya finance, ebya budget. Mbadde ngoberera per capita income ya Uganda mu NDP1 ne NDP2 okumala ebbanga lya myaka nga 10. Our per capita income was oscillating between 600 and 750. Kitegeeza nti buli mwaka per capita income yaffe yali yeeyongerako by only $15 on average every year. So there is no way eggwanga eryakava mu COVID twakava mu lockdown we twandibadde tujampinga ne tujampinga ne tuva ku $850 ne tudda ku per capita income ya 1,046. Naye nalabye bagenda kukozesa abakugu okuva mu academy y'aba economists aba World Bank experts ne UBOS beyongere okumitinga beyongere okuverifyinga figures ezo. Ekyo kibadde kisembayo manyedda nga tukula twayagalanga nnyo abantu ba muntu ayina bintu bisatu. Ayina ekiwalaata, ate nga ayina ebirawuli, ate nga ayina akabuto. Olubuto wanga lunene. Bwatuula mu mbaga n'agiramu bwati nga taddeyo birawuli, ate nga ayina ekiwala ng'omwegomba nnyo. Naye bw'olaba kati engeri gy'enwana yolemu okujja. Kagaba kati ne gavumenti ya mukulu Museveni yerevo gyeriko. Obeerawo ne weegomba olubuto naye nga kyembadde okwogera ku nsonga ekyo. Because how can you fight nti oli mu middle income status nga toliimu? Nakyo n'olwana. Nga n'abantu bo because tunulira just abantu bo bali mu mbeera ki? Status eraga nti bali mu middle income. Omuntu mukyali ku debate nti boda is a passenger vehicle. Ekirala kyembadde nerabidde ku nsonga ekikulu ennyo kyekyokubeera nti eggwanga okutuuka mu middle income status ate nakyo tekirina nnyo makulu eri omuntu wa bulijjo. Eggwanga lisobola okutuuka mu middle income status naye nga bannansi nga bali bubi nnyo. Example, waliwo amawanga nga Nigeria, Ghana, Swaziland ne Zambia agatuuka edda mu middle income status naye nga percentage ya bannansi mu mawanga ago abali below poverty line eri high nnyo n'okusinga eya Uganda. Mu Nigeria abali below poverty line bali 46%, mu Swaziland bali 60%, mu Zambia bali 63%. Naye gatuuka dda mu middle income status. Kitegeeza nti economic growth eyo esobola okubeerawo naye ng'eri concentrated mu mikono mitono. Kati nga wano mu Uganda naliko mu meeting y'abayindi mu association yaabwe nga beewaana nga bagamba nti ffe we own 65% of Uganda's economy. Yugira waliwo n'Abachina nabo balina factories nyingi wano. Amini yabawulira. Amawanga agamu omwoyo gwa Amini tegufa. Amawanga agamu nga USA per capita income eri waggulu nnyo, ggwanga gagga nnyo, naye reports ziraga nti obugagga bwa America abantu 8 ku 10 ba owninga 90% of America's wealth. So
government kyerina okukola kwe kuteekawo enkola ezisobola okureducinga income inequalities ne regional inequalities nga bwe nagambye World Bank report eraga economic growth ya Uganda 70% eri wano mu Greater Kampala. Webale nnyo Moses nga tumaliriza ebadde mawulire mukwano gwe yafudde Dos Santos 38 years yaliko mukulembeze wa Angola. Anyway, katusooke tuveeko mu bulango tukemewo n'omulamu wagavu. Mbakulisiza nnyo mu bulango bwaffe obwo nga butuusiza ku dakiika 8 zezibulayo kweli essaawa 5 tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire. Mu studios nina Moses Mulondo nina Charles Proffessional nembera ne mwami Siraji Haji Kalyango ageno tutwala ku yidi nga tuvudde wano ku mpewo. Anyway, enaku zino walabiseewo obumenyi bw'amateeka mu ggwanga era nga bannayuganda bangi beemulugunya beebuuza kiki ekigenda mu maaso ng'abali mu bumenyi bw'amateeka buno bagambibwa okuba nti bakozesa ebyambalo either ebyamagye oba ebya poliisi ne bakola road blocks ezitali zimu abazikoze wano wakati w'eki bakolako mu wiiki ewedde bakola wakati we Nabbingo ne Kyengera ne babba abantu mabega wayisewo nga weekend alemu mujjukira bagenda n'emmundu ne babba ne mu supermarket bakikozeeko ku luguudo lw'Eluweero bakoze road blocks ezitali zimu so naye nga abantu on highways yes ku nguudo ezo eza highways nga bannansi beemulugunya nti basinga kukikola bantu bali mu abatambudde ekiro mu mmotoka bateekawo road block ne bakubba simanyi ne basi ya linki nayo bagiyimirize nejuwerako ne so obutemu buno si butemu okay obumenyi bw'amateeka buno bulabika nti bulinga obuteeketeeke buli organized era nga jo nayogeddeko n'omwogezi w'eggye lya Uganda Brigadier Felix Kulaigi nantegeeza nti kituufu babbira mu uniform z'amagye naye ate si bye babbi ab'amagye si bye babba ne mubuuza nti kijja kitya n'aŋŋamba nti ababba bambala bwambazi ngoye zaabwe naye so kanabo basobola n'okufuna nja kubafunira eddoboozi eryo mujja ddiwulirako ng'ayogera ku nsonga eyo Moses njagala kutandika naawe obumenyi bw'amateeka buno bwaluseewo mu ggwanga butisiza bannayuganda naddala abo abatambulira ku highways mu bitundu by'e Kampala n'emiriraano gye bisinze okuwulikika n'ebikyasoboka okugenda n'emitundu ebitali wamu ebitali bimu eby'eggwanga. Simanyi oba embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga yereetedde bannamagye okusinziira ku Kulaigi agamba nti kirabika waliwo abasiiwusi b'empisa mu UPDF abagaba oba abaazika engoye zaabwe ne baziwa ba civilian ne babbiramu banga waliwo ne yabadde ssebo Major yabaddeko pips za Major gwe baakutte nga yenyigidde mu bubbi obwo. Ekisooka naku ntono wabaddewo tweet eya Erweru oluvannyuma gye bagambye yali fake naye ng'agamba nti ab'amagye baluddewo okusasulwa emisaala ate basasulwa bubi kati balina okukozesa emmundu zaabwe okunoonya ekyokulya. Tweets ez'ekika ekyo emirundi mingi ziva mu bantu abali within government systems nga bamanyi ekigenda mu maaso okusobola okulaga ensi kiki ekigenda mu maaso. Badde njagala osooka owuliriza eddoboozi lino nga okole debate eno. Wasize otya ssebo? Neebase. Oba nasuze entunula. Yesebo. Nze kugamba kyennakoze. Kakati radio Simba ekutumidde. Njebaza. Kakati waliwo obutambi obutambula ku social media. Abantu abali mu uniform z'amagye. Bagenda babba abantu ekiro nga batambudde. Kakati kiki ekigenda maaso Eggye eryali Proffessional ate kati lyeritandise okulabika nga lyeribba wananchi. Ababba bali mu uniform y'amagye n'esiba amagye. Bazijjawa awo buzibu buli awo kijja kitya nti civilian afuna uniform y'amagye abamu bazibba batya engeri gye tusula mu mmwe ongana obeera musajja mpala kitalabba uniform z'amagye mwana muganda wange ekityo kibulirize jukira tusula mu mmwe yesebo abamu bapanzi be abalala bazaazikibwa
bannabwe bakolaganda bebi ebyambyo n'ebyo ye omusirikale n'atagenda ne nawe omuntu engoye ze abalala bannaffe abaafa engoye tebazireeta okusinga ge makubo agasatu gemmanyi kubanga abakakwatibwa bonna kati ng'abeerubaga balina n'ennyota ez'amejja ne kapiteni naye temwalimu musirikale ebakutte mukono baate n'engoye naye nga si baffe olw'ensonga eyo gye tugenze tuzuula ebyo twatandise dda okunoonyereza engoye zino bazifuna batya yes mube mukono waliwo yagambye bamukwatidde ebbiina yagambye nti olw'omusirikale n'erinnya alyogedde eyagimwazika oyo katumunoonye so ababba bali mu ngoye z'amagye n'esiba amagye embeera y'ebyenfuna yetuusizza abasirikale bano okupangisa ebyambalo byabwe nedda bukiifu bwa mpisa bonna bazza mulundi gumu mu kiseera kino ate bonna be baliwa emabega wonna tebibaddeyo lwaki kati ani akugambye tubadde tetubiwulira emabega byaliwo nga bitonotono nambeemu namba bbiri nga situlina social media abantu bano lwaki temubakangavula nga mubafunye abaliwa abaaziko ebyambalo ab'amagye maama nnyabo singa omanya ekibatuukako kirabika si kyamaanyi kubanga bannaabwe tebandigenze maaso na mu kintu kino mwana wange ekibonerezo ky'okutta kuwanikibwa kalaba naye abantu bakyatta waliwo ekibonerezo ekisinga obukambwe ekyo sitaani ye bw'aba yayingira mu bantu bw'atyo naye tukyalwana era tujja kukirinnya ku bufeete neeyanziza nnyo ssebo gwosinze Moses oyo abadde mwogezi wa UPDF mulide mbadde nkugamba tweet yerweru ng'agamba nti of course yali fake naye ng'agamba nti ab'amagye balina emmundu embeera yaabwe mbi balina okukozesa emmundu zaabwe okunoonya ekyokulya lwaki ogyogera nga yali ensonga lwaki njogera nti tweets ezo emirundi mingi ziva mu bantu abali mu gavumenti abamanyi ekigenda mu maaso bwe twali mu covid period mu lockdowns abapoliisi n'amagye bakolanga ssente mu road blocks ze bakolanga mu kuenforcinga sops bakwatanga emmotoka ne bazijjamu ssente bakwatanga ababooda ne babajjamu ssente era nze nasanga ababoodaboda bangi bagamba nti abapoliisi n'amagye ssente ze bakola zaali nyingi nnyo so kaakati tuli mu mbeera nga cost of living erinnye nnyo nti ate nga tukimanyi nti abapoliisi n'ab'amagye basasula obusente butono nnyo era singa abantu abo baali tebafugibwa mbakulisiza nnyo mulango baffe obwo nga butuusiza ku ddakiika zizino 5 zizakayita ku ssaawa 5 ez'enkyaleero tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire Siraje ensonga y'obutemu rather y'obumenyi bw'amateeka obubbi waliwo wanampeereza kamesera okebe bafuna uniform ne bafuna ne mmotoka zaabwe kubanga abamu ku baana abakola road block babeera mu mmotoka za either defense oba UC kati how do you explain that ekiro ekyakesezza eza government nazo bazobawa special hire ekiro ekyakesezza olwokusatu omusajja yatwitinga ng'alabula abasaabaze yagamba don't drive at night mbadde ntuuka wano ku yali Bombo Road nsanga abantu nga banyaga ni muntu nga balina n'emmotoka efaanana nga ey'amagye gwe n'abeekanga waliwo ngambye omusajja yatwitinga naga nti nakubalivwansi tamanyi badde emmotoka endala emutomera naye ng'agezaako kuwona amasasi ate nga bakuba amasasi bagamuwolekeza n'asavaivinga nga alabula abantu abo kitegeeza nti kontro y'emmundu tetugirina mu Uganda eziri irigo emmundu nyingi tuzimanyi Karamoja gye zisinga naye kati nawano zikoze eki oba bwe ziva e Karamoja ne zijja e Kampala ebijambiya tubadde tubimanyi nnyo Masaka eyabaka naye kati wotunuulira Nansana yekyaliidinga nekuddako Mukono nekuddako saidi y'Ekyengera ate Nansana okusinziira ku sources buli gwe bakwata abasinga bamu baba bava Nansana kitegeeza Nansana waliwo akabondo Nansana katooke Nansana ate incidentally kirabika aba security olumu bafuna ku information ne batagigoberera nnyo oba balinamu coincident nadala police ekyo bakyaliwo okulegeza syndicate
kati ekyabajasi kyo kiri serious nti abajasi buli mwaka waliwo ba recruiting waliwo ba training just this July tuina betutema kona dada senior officers ne ogatako ba deserters occupation je tulina ebweru wa Uganda ekumi abajasi abo nga bali a bit werefe tini baba afuna $10,000 ni bamuga nti kuwa lusanvu sente ezo nyingi ku mwezi ziba zisobola okukendeeza ku bizibu bye kati ate bano beba fulumia ne baboneka package oluusi kagwawo olw'amabanja n'ebyetaago bibaddewo mu bbanga eryo bangi boolabye batasobodde kusurvivinga kati abamanyi bwe bamugoba bamuli ntrechinga bamulekera retainer waliwo batalina retainer then that is a bad idea because kakati abayetaaga nasika retainer Museveni abamu abataddeeyo mu construction projects abana bateeka operation welfare creation abatasobodde kugenda eyo obasanga mu ntalo iza za ttaka okusinga za ttaka otunulire no Luweero waliwo abajasa badde balwanira mutaka on various sites nga ate abajasa yadabe bagendayo FSF siiso okutaasa otunulira waliwo ettaka eribadde linyagibwa okitala naye nga chairman wa Military Land Commission is a retired gen yes. Kese ezimu ziri mugume ziri mu kooti naga nti wano twaliwo ettaka lyaffe ogenda ewa PS wasikira nga nti tetulinawo ettaka nga waliwo somero waliwo ne ba developers abajja bakola ki banyagawo kati bagenda mu kooti nga bawa atone general information enkyamu naye gyatali verifyinga naga ettaka ly'amagye ate baganga kufatana baana abamu nti kati gwe bw'otulaba mu kano nga tukulekera lino nga tutwala liri kati waliwo conflict y'ettaka nti ani nannyini waliwo Uganda Land Commission waliwo ate Buganda Land Board waliwo n'ettaka erize likola ki kati bano bamala okugamba nti baffe ate nga bano bajjayo abaagula nga bajjayo ebbaluwa ez'abana ab'amagye abaali basaba libaweebwe bali ne bagamba aba Uganda Land Commission bagamba twaligabadda kati olutalo lw'ettaka ojja kulusangamu nnyo abajasi mostly aba retiringa nga tebalina income ekola ki eba pushinga on then ekirala nti abajasi ono bayogerako nti obakuuma otya Amini yali literate naye nga abakuuma bulungi yayina ame shops nga ebintu ebivaayo biri wansiko ame shops sizimanyiyo gali nze nasula ngambuya nga bugoloobi waliwo barracks mbuya waliwo barracks nekireka naye nga abajasi bajjayo ebintu ne babitunda eno bana ababisuubula ne bajjako kano ka UPDF oba yali UNLA nebitwala mu supermarket z'abase baggala wali ku nasa ate cheaper price kati omujasi oyo nga ne waba yagala kunywa agenda mu senior office gundi balinanga senior officers mess nga jibanywera tebagendayo na mundu bagala okubagana ebikonde bavaayo kati abajasi banywera mu public bus ne police ne bajjayo ne mundu nali ne mundu ey'omungerize ne babalagana bonna ne bagireeta kati olina bw'okuuma security nga gwotadde ono gwotatadde alina diiru zakola nga ali serving am officers olowooza lwaki Jeno Kasiregwa nga bamuretiringa naga nti nze weruwantami nina kubeera ne bamuwa contract emyaka presidential advisor social gundi security gundi affairs mu Buganda region awo ng'alirawo akasenteze paka final lero yagona ne baga nti kati tukutadde kola ki gendera ddala niye even then kulitaina yafunanga ebizibu ebimwagaza okufuna sente ngaddukire wa Alonda n'amuwa Alonda bw'amuta n'akola road blocker ku Jinnya Road atege presidential convoy yali eva Nakasero ng'egenda Ntebe nga tali president ninga agisimbye across Moroka ne bakuba eng'ombe ninga bagireba y'amagye nga naye asibye endabirwamu asirisa captain n'avaamu n'amutunulira n'amukubira salute
ne bayite bali eri ne basalinkiriza ne bagenda bamulope wani wa president president amukubira simu namuyita sawa nga 11 kitundu 12 nga siraje ngenze wa Museveni ampisa ebidiyo ojja kunyumiza yani nyima ddala sente nze njagala sente nkanimaje nagenda naga sajja bavuga bubi nange ndi geno force style bawunabinga akasasiro ayitoli mu neba gitwala botyo nemfunye omukisa nti ompisi nze alonda we yali apa sente yafa njagala sente namuwa sente at least yote yabba linako ogamba teyabba neki yakola kikyama olala azijja ku mukyayina investor era yakola ronda yalina kyamuguza nkubuulira byenkunyumiza yabimbuulira kwani lero yajje wa Museveni yangamba jangu nkuwe ku sente mfunye ampadde ne mugamba nja kujja enche wonti yayembwa nanga no nja kufuluma ebweru nemfuna boda ya mitwale 3 wenduka ayini mukube na fuluma nakwebiri nampa emitwale 3 emiganda nanga boda gipangisiza ku mukitundu ne ninyamga zino zampadde tugende kakati wenduka ku court ya wansi nanga siyaje komyawo sente zo ne muganda zina azagala tuddeyo kyo wetaddayo nakutte mu nsawo nkyawe yalina kikabuuti nadda mu dola 3 kati nzijjayo enganda nzimudde nanga oli musiru sente bwe ziyingira mu nsawo yote zidda genda vuba wano kakati oyo omukyayina oli bamuleta najja namugamba sente zono oyo mumanyi nti ye yampa sente kumuwa gold namuga ali wa gold nti ate nze ntunda gold zo sente ziri wati sente nazikoyisa nange nalina ebisi nalagire asasula abakyayina oyo namumala kati baani abatalina buvumu ng'obwo omugenzi sizimwogerako obikuba yali mukwano gwange yafa mpadde n'ettaka naye nkubuulira bibasanga abajasi basanga mu field senga omugenzi nayibanga teyalina investment gye yakola mu ttaka emyaka 8 gyatuula mu katebe ate nga mulwadde oza yandifudde ali ati yali brigadier gye beero ne bamupromotinga n'okutambula takyatambula okutuuka ku brigade nga baagala yalinawo essomero nga bamodo nga alinawo ebibanda bya firimu ng'abeerawo naye ng'abeerawo abasirikale be tolina bwojja kugenda wowe nojja ku masanyalaze owayo umeme wagalinnya nga bajjayo mundu kati abo abatalina buvumu obwo waliwo eyajja nga bagamusazeeko yali yafa media kati mukwano gwange namutaasanga ava ekongo mukwano gye tebali bango kamonde kati bamulita yalinze ne omusajja yamujjako amasanyalaze namuga gwe ngenda kukuba emundu ngali ku muti gendo zika amasanyalaze gange tayina mundu namugamba nti gendo osasule ngenda kuzaako namugamba kandeeta embooko waitawo dakika 5 nga zeni mundu ntalavu ina magazine nga 5 namugamba wagambye tojja nengamba kamonde sijja kujja mukomera oli mukundi yange musajja ajja kuva yagwe afwe oba omukube bakusibe yes nimwegayira oliko omusajja ake wansi tuteese ne tugenda munju naganze sisasula amasanyalaze mbeera mu lutalo ate nzije wano nsasule n'amasanyalaze nemugamba omusajja oyo muwe sente agenda kusasulira amasanyalaze n'emitanamba nanga sirina sente zemu nakwata mu bisawo nga bijjudde sente namuwayo zamu nagenda amuzaako kati bameka abatalina kaleji eyo oba mbeera ezo abali mu society nga ye takolesa ekyo anoonya wajja sente mu bantu either by force oba lugezigezi so amajjo tosobola gakontrolinga nga togawadde services Moses ayogedde ku farm nibo muwa investment n'alima ettaka lituwa ba investors senior officer nga level ya jeno so olomuwa ekintu nako eriyo ne bajena ababaddewo nga ba investing adda sejusa tatuddawo enago eri wabwe ayinayo farm ekyengera egitunda oyo neba emyaka 8 gimazeeko ng'asobola n'okuvuga emmotoka jajja ku BMW I mean wava muno ali nga nene namugamba nti bwakwadde kusenda nanga nti ompita mwavu kati mulimu levels zitali awo kuki ya bwavu abalina ebizibu siraja n'abasirikale bwe batyo abasirikale abapolisi embeera yaabwe nabo simbi sinnungi lwakuba tebasobola kwekalakaasa olumu abakyala we bekalakaasa ate bo be bakubatiya gaasi babbaawo naye nga babagyeko amasanyalaze siraja ensonga gyaleeta Charles nga ojja okuteesa ey'okuba nti
kirabika management y'abasirikale abaretirinze inamu obuzibu nti when they retire tebalina byakola ila ensonga lwaki tewali fallback position ensonga lwaki tutandise okulaba ebintu nga bino which is a time bomb eri Uganda because kigenda kwongera obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Gwenga security expert because I know you are. Ensonga zino ziraboti. Kakati kasoke nkitunulire ku level y'ennimiro. Ennimiro yonna ngazi. So bwe tukungula Uganda bwe ekungula sente z'enzungu billion 45 n'obutundu 5 dola nga Uganda ekungudde mu bintu by'obulimi no nga bugagga bwayo bwonna nimero ya Uganda yonna byonna tukungula obuwumbi bwa dola 45 now kwobo echarge zitereka mu charge de kitara buwumbi buna mu kitundu zetutereka mu charge for security reserves buwumbi buna mu kitundu. Now tetusobola bye tukozesa wano ebingi tubigula wabweru naye naffe wabweru tutundayo tuguzayo kakati tuyingidde tuli mu deficit sente ze twala wabweru zisinga eziva wabweru tutandise kulya ku charge bwolaba nga nanyini the head of the family semaka nga kato kyagenda mu lusuku kujayo mere wabula ojja kwezo zo watereka otandise ng'emmere otandise kulya ya charge wenyise gundi wadi lwamusha nti charge nga security expert one information again this is full financial year nga temali wo increase yonna ya maje waloba senior officers abagenda okuongezebwa omusala then no I'm looking at consumption nti ze charge what is in mu financial budget bino ebisente byemukozesa wano Uganda shiri ebyo asobola okubyekubira yes ogenda mu factory n'okuba that's what the problem yensonga lwaki ayagala tuzikumire no kyengamba osobola bwayagala they call it deficit you can do deficit finance not inflation oboleta inflation tofayo nyo ekivaamu tofayo nyo ekivaamu wavuddemu inflation because Uganda si esobola okubeera ne inflation aba Zimbabwe Bali Central Bank in a statement kozesa microphone chayogedde kumukulu promotion chayogedde Central Bank in a statement ya issue in the week eno ngeyongeza by 2% sente commercial banks zonna zirina okutereka mu Central Bank so nga motivation y'okukola ekyo bagambye nti baagala kukendeezaako ku sente ziri mu circulation so so unabatize zentunulira lyerya issue ntugo okufuna lita ya petroli wano kugikozesa wano oyina okuba n'ensimbi z'enzungu kakati esente zetubadde tuyina mu nnimiro ez'enzungu ezituleetera amafuta bye tugula wabweru kati tutandise kukozesa kuziri mu charge savings not savings charge security okay now naye eziri mu charge zitumaza myezi ena joka singa tubanga tetufunye ensimbi kuva wabweru netukozesa eziri mu charge zokka zitumaza myezi ena ekitegeeza after 4 months tetusobola kubako kyetugula wabweru right katawo twatudda mu nkola y'obote jebayitanga window 1 window 2 I think yes window 2 ng'okufuna dola oyina ogenda wa prime minister actually ne 7 wayingirira nzijukira adiebo Christmas adiebo nga oyina okumwandikira kuwaka papula osobola okufuna ki osobola okufuna dola is that sustainable really no ngambu Uganda baddawo kitegeeza oli mwana muto
No, but wabirabako sisi wabirabako. So therefore tunulira collapse. Yes. Yeah, tunulira because all family kutuka negenda okushumba is what now negenda mu family endala ebeereyo erinene inge erimira lubuto. Okay, family neremererwa okweyimirizaawo wano makagayo negende woro omushana egende erimire eyo nenga bakolera lubuto ngomuli memmere yabali ababakyaziza neyamwe. kakati jetulaga there is that collapse. Now when there is that collapse, then nkuletera awalala nti amawanga gaina levels, gaina emitendera level. Okay, mitendera ogusooka is superpower. Gachilimanyi ganagwa superpower. Then katuwa superpower mutetulimu. Of course you trees of our then ddala is developed. Agakulakulanye developed. Katomo inazi Germany zichite tulimu. Then amrala is developing. Agakulakulana. Mo inazi India, I think even China, omote tulimu developing. Then waberawo poor. Amawanga amavu. Mwe tulimu. Ate tulimu. Tulimu. Kane waberawo poor of the poor. Poor indebted. Nga tulivavu walwa amawanga amavu naye nga tegayina mabanja. Yes. Kati omote tulimu. Kati nwaberawo klasi ndala ya mavu ate nga gayina mabanja ate namwe omote tulimu. Ne waberawo amalala mavu naye nga amabanja mangi nnyo because n'amabanja gayina classifications. Poor, then there is highly indebted. Yes. There is indebted. Mumwetuli katwalimu neda tuli mwago amavu nga tulina amabanja mangi. twali mu highly indebted poor. Ne batusonyiwa amabanja ne bagamba ka tubasonyiye batukolera programs ezokutusonyiwa amabanja of HIPIC. Kakati awo nawo twavaawo ne tugenda ku level endala which is failed state. so you have no, yes, it's a failed state. Chobalaba bobadde oyogera ne kulaije obadde oyogera ne state amba waliwo ababbi iye yeganye. Ekyokubiri ababbi abo bateekawo road blocker iye yeganye. Ekyokusatu ababbi abo bakozesa uniform is a state. Yes. Bachikola na ye sebaffe ogambe kyawula ko is identity card. You see byonna bikiriza ababbi webali ababbi abo bayina emundu ababbi abo bayina government uniforms ababbi abo baggalawo enguudo siga nti balumba mayumba baggalawo enguudo ne babba ate ne bagenda. Kakati debate wesigadde mwe oba simmwe yagamba webali naye tamanyi. Actually the journalist now should be kureije nga gwodamu nga gwomudamu omunyonyola. So therefore you now have a failed state. State ya far. That's why Mkulu Museveni Rujoya yagamba na yeno deepening democracy GD. What is this? Deepening democracy. GDF. That's far. Democracy governance facility. Democracy yachi. Because you see, yakuyamba NGOs. IGG egobero obubbi mu Uganda tesobola kukola nga bali tebajiwa descent. Yes. Courts nazo kukola zetaga sente zaki zabali. So you have no state. Ebisale bijja kutuuka nga naka utasobola anyway. Because kamulemye okulonda akabacha kamulemye you now you can't fund your elections. So so you have now kati njagala otunulira bino ate ekisooka is food security. Botambula no mu Kampala the
emmere eriroko emmere yaffe eri waggulu nnyo okusinga emmere yetugula wabweru ku muntu gw'omuyito wa bulijjo gw'omuyito wa bulijjo it is bw'ogenda mu katale awo nti olye ekyennyanja si tekiruloko olye amatooke lumonde biki that food that plate eri waggulu nnyo okusinga kulya chapati and chapati oba olina okufuna eŋŋano ng'ate eŋŋano giva eva wabweru. Now so you have that problem and food emmere eriisa omuntu wo the majority of people in urban areas mulina okugula wheat kuva wabweru. Now mwetaaga dola nti Uganda really wetaaga dollars okulisa the poorest okulisa omuntu omunaku olina okunoonya dola. So buli wa boda gwolaba yetaaga dola kugula boda yetaaga dola kugula amafuta ate olina okumunoonyeza dola enaamuwa chapati and nga bwe ngayo zonna ziba ku kyaji kati. So olaba prices gye tuyina. Now prices bwe zikoma okweyongereza amafuta eri wabweru bwe zikoma okulya reserves. So njagala otunuulire nga reserves tezikyaliwo but amafuta gagenderamu n'emmere because abantu mu byalo baavaayo ebyalo byakutuka right nabyogera wano nga ntandika programu za Gasimbagane emyaka egiwedde nemagamba mulinde muliraba ekiva ebusoga ekikazo kye mwaleeta ebusoga bwe kiri bakutula abantu tebalina mmere bonna baliddukira mu kibuga right now so bwe baddukira mu kibuga tebalima so you need fuel etambuze emmere kakati waliwo ne crisis endala ejja mu kyalo bw'olima babibba right kakati so ne mu kyalo ogenda kubeera ne crisis ne weather nayo environment nayo ogisse nature awugisse so you don't have food. Bano abamu kati bacha babba katono babba nampisa because babba kugulayo ebirala medicine n'ebirala naye tunuulira omwana wo ng'enjala emukuba ndowooza obudde olire ekirekalamojo obwana engeri gye bufa olw'okubula ki ekyokulya. Now Medicare sijja kuyitiramu eyo gimanyi nyina okunsi nga gwe yourself nkimanyi obadde ne experience ezo omanyi okulwaza omwana what it means so kati tugende ku musirikale this courageous soldier omusirikale aliwo ku musaala now guno omusaala they loan it security because beewola you see assumption ya mukulu Museveni eri nti at the end of the month omusirikale afuna omusaala that's incorrect. No bana basirikale bolaba ATM cards zaabwe bazisinga as security where no funa colons. Okay, yes. Because this soldier aina family eno family jaina aina okugifunire webeera rent accommodation na aita babeera kumpi na kibuga. Yes. Kaya sayanga omusirikale ali Kakiri naye nga apangisa Kayunga. Now kati eyo card eyo the ATM card yo musaala gwe ajiwa Manelenda. Kati Manelenda ne baziwa abasirikale abatera okukuma ku ATMs. Now esa nojuwayo nowayo ne pin you have to give in a personal identification number yo. Yes. Wayo card ate no wayo ki ne pin olina lyoka kuwe sente musala ugwa mtwalo meka mtwalo 15 profit ya mtwalo 10 na kuwe mtwalo 4 so okutambuza family yo like for 20 days. So by the end of the month omusirikale tafuna musala zigenda wa Manelenda natandika omwezi omulala naye nga akoze eki nga yewoze. That's why you see wona wabeera obubbi wona wabayingira mu bubbi babeera organized. Now I will give you case emuje mmanyi then ekuteye ku level ndala esooka nti mwawuliranga ghost soldiers. Yes. Kakati bw'obanga obadde okulira company oli company commander abasirikale 10 plus
abasirikale ne bafa mu field mukanya mmwe because one temuina ddagala temuina food ration je mutambula nayo muki mu field wabingi byemutayina kwandise kabuka ka shop kamwe akaduka kamwe kandi mugamba na zine ensimbi z'omusirikale na afudde erinya tuliweyo bazijjeko oba tulisirikire ensimbi ziberenga zijja tugule ebinatuyamba kati mwa abasirikale musalewo muna asobola kulwana nga tukiri kyenda mwenda iye ne wa formula like that kati ogenda okusanga muli nkaaga naye nga omusala gw'abasirikale 40 gukyajja nga gubayamba mu mobile shop yammwe Then mwewayo mukole nnyo ne mutandika okuya because you see bwe muwayo bajjako ayita bagenda kuwongera manpower bayinza n'obutakola ki bayinza n'obutabangana manpower so soldiers can get organized okubaawo. So how do you account for these bodies? Ati nchagira kati ndozo ntegedde nkutegedde example ndozo jitegedde kakati soldiers bo abasirikale kye bamanyi wundugu bamanyi brotherhood bamanyi okubaawo as a group chobola babo tebalinga ba intelligence ne wazalendo tebalina please tebalinga ba intelligence wa intelligence bwakulaba nga okola ekintu awandiika n'awa report naye omusirikale ne wabanga abadde akulaba okola ensobi asooka kutaasa gwe because you are like a brother. So bo bwe basalawo tugende tukikole bagala ne bakikola because bali kitole it's about survival. Now mukulu Museveni Jowe yagenda mu Northern Uganda Karamojeyo yagana enguudo zonna zine ente zimutazi batambuza ze babba zigenda sitya Kampala, right? Why don't you put road because the map manyidwa but these guys bagana ne basoloze ente they will even take their moroka ne babitika ahene bazuvuga ne baziyingize Kampala because they will coordinate babade abikola mbintu byembaawo babikola mu ngeri so they get very organized. Now katodeyo mu historia that nga Museveni alwana Luweero bwe yakutula economy ya Obote UNRA atandika okukola roadblocks. Yes kati mwino okusaba nnyo nti tewabeerawo kavuyo amajene gayingira mu Kampala ne gayingira because bagayingira mu Kampala nga tegayina bya kukozesa by the oyinza kubanga n'ensimbi gaziyina naye nga tewali mmere so they will come and pick food from you. Now then katagenda ku roadblock oli organized gwegenda wano ogalo luno olugudu kati luno olugali obuli musajja 111 yes chira road police ne traffic lights oyoko ulire enkaya nezigenda okubawo the road rage naye gwe n'ogala oluguudo si Masaka road oru n'olugala oba luno oluve Fort Portal n'olugala ne wajja moloka esooka oli n'omujjamu n'omujjako ebisumuluzo n'omujjako sente ne wajja ey'okubiri ne wajja ey'okusatu kati wogenda okuweereza emmoloka 10 that's the distance yenkanaki around 3 kilometers. Very good. So what is your capacity? Oyina capacity ki egenda okubeera nga administering abo bonna right bonna babeere wansi. 2 oyina capacity ki in terms of intelligence kulaba nti mumoloka ezo temuli bali armed. Yes jukira walune yabadde armed gubanyumiriza gwe babbye. Yes jukira no anti chengeza okala nawe olaba abaliwo ne mundu ze bayina ntubo olutandi katogenda kumalako gwo bagamba bugambi nyinamu AK47 mu kitade side ki agirekeja kubeera oguleta zoyinamu now eroyo kye bamukoze yes anti ngamba because I know how they can get organized nti bo kubira police post because the army main this NRA take what patrols at night the army about the tradition yayo maybe ojo buze kulejo baba chusiza ndo sayanga amajega ali ku patrol engereje gatambula they can be on operations na yete kola pachi tekola patrol foot patrols enebera at night now and that's the problem in Karamoje yewe amebwe tuka sawa 10 eri esibe eminya andachi ne ingira mu defense
kati ebikola patrols at night are special forces ezine ebyokukozesa byamukola bakiro bikyebyo mamoloka n'ebirala now kati olaba kyola bwoli bateekawo road block oyina okuba yina capability najja okukola ki enajja okutaasa so in all these koleji yandibadde akugamba baali babba ne tubakubirawo so there must be a reason either baba manya ate nga tebasobola kubalumba kulwaki bano abakikola amaanyi mangi ng'emmundu ze balina capabilities ze balina because they are organized ng'emmundu ze baze nazo bweyagala kuleeta olutalo oluleete ekyalo kiggale o biveeko bakole ngobuza aha bagenze kale biteredde nolyoka naawe osimbula so they are very very organized kyovolaba bakikola ne bagenda so debate therefore teyina kuba baani and that's where we make mistakes. The debate is kulwachi government kijiremye. Okay, kansoke nveko mu bulango then omalirize debate. Mbakulisiza mu bulango obwo dakika 15 zezibala. Charles obado so kati therefore two main points. Njagala kukanya. First and foremost tukanyiza. Ntugo okugalawo oluguudo. Amajega Museveni agaliwo mu Kampala wano oyina SFC oyina helicopter gunships oyina mamba oyina what you call the response mechanism ntija ina ya amanyi ata amajega likumpi nuzo galaba ona bwegali baga sembeza ne mu communities anti ngamba yes katolina agalawo oluguudo na malesawe mu 2-3 bamala 3 nga siwa government because nzagala kukanya ne kureije one tukanyiza bali organized so musi babiri sibasatu ekyo kusa tukanyiza sebe babbi ababulijo because omubi wa bulijo abya na intelligence nabba nateekayo na yono olaba ayina ne time yagamba n'omwala sente gweteeka muli ndoza mulaba oli ne kamera zibalaba ira basobola okuteka yafayo n'okuba n'ekyase n'akuba because omubbi omubbi abatayagala akube ekyasa akange to attract them kakati ono bano therefore bali organized babeera bangi balina amaanyi ate simajega government I want to agree with Kureije simajega ki ga government although they are in their uniform no bamba the uniforms because no uniforms zizo butaba ate NRA yabeera ne uniforms yes so kati bwabanga simajega government therefore nze bayekera your assumption anti katufena tuli kwa assumptions yaba manyi naye wagaba babbi of course abo babbi because kyebakola is not lawful business naye simajegaki ga government kati nzikiriza simajegaki ga government kakati kababeera abayekera right now what development indala nti you remember baba kuba emigate ayayina ensimbi z'emigate ya kakande yes ono mukalebe bamukubira okalebe aha botunulira what they never I think it's they never something like that botunulira weveyo waberanga obutemu but now you are dealing with okulumba naye ngo okulumba oko tekuli mu fatalities just robbing you clean money you see njagala go bakuwa abantu abayina mamoloka obajjeko ebisumuluzo byabwe obajjeko amasimu obajjeko sente then ogende when it has been well managed no fatality at all no just managing it of course bali mukutya ne bakwata kanti babajja bakwate ngambadde muze emisango waliwo abatoroka waliwo abaleta akabujo but you see here population ogisubduing neba n'empisa but noji managing bulungi nnyo nga togitemuddemu gamba nogikola ku luguudo luno enkya n'ogenda ku olulala yes don't mind ebitundu byogize but that managing abantu b'oku luguudo because they are not easy noba managing bulungi nnyo naye ate nga tebasobola kubeera provoked tebavuddeemu mbeera enaakuleetera okubatta
what you muchita kwechawa okwechawa tawavudde mu mbere na kuletera okukola ki nota kubachase na yeno bajja mu sente nebyo nano bikola ki no but it is no I abantu bakubendulu abantu people can want to fight kati kyakitegeeza because bayinza okukola banga inamba temugwera biki omuna yagala duke. But you see, do it well because we are intelligence. So management is so good. But the larger issue is discipline. Yes, obutabakuba. Kwante batta. Is discipline. That means then the command is good. Katso you know kunonya. If they are organized, then purpose key. Because omubi abira kugagawala. Abane intelligence nsimbi za alumba, nsimbi nyingi nyo. Right? Na yo waliwo omuntu yaze naba muwogoyo. Oyo mwogo tamubye kumusuubula, amubye kulya. So agenda kukola ki? So in other words, simuyita mubbi. Right? Onaze nasanga mufumbi emmere nagamba lyako. Bwomala okulya n'atwala emmere enfumbi. Naye nga talina kyakoze, lese piki n'agikomyawo. Onajja n'akwata ente n'ajjamu ebyomunda n'abirekawo ente n'agitwala wali n'agyocha n'atwala ennyama. Right? Ennyama n'osanga waliwo bagyokeza ng'ennyama misto. You call it a misto. Then omanta agitwala mu butcher. Because mu butcher tolekawo byenda. You're not going to carry ennyama eri fresh. This food meat distribution system ya Kampala is complex. Nawe katosobola kuleta ente n'ogiyingizaamu n'ogitunda tolina w'ogitunda because buli muntu alina line wakola ki wagula am supplying n'ebirala. So you are now dealing with a group one emanyite lane weekolere manyiwo ekyokubiri eina intelligence ekyokusatu nti ebe noonye ensimbi kateeze ensimbi olina okunoonya papasi yazo olina okunoonya ekigendererwa kiva mu nsimbi eyo nga Museveni bwe yatandika okwocha enterweero ezo ng'anoonya muwogo then agenda kulumba and therefore ekyo bw'okyetegereza obulungi nnyo ojja kumanya ku lwaki Eggye liri ku stand by class 1 katonda w'amaanyi. Okay, njagala kukomawo ko Moses ku side yo Charles aina element gyaleseemu nti tukkiriziganyiza ffenna nti waliwo obutemu waliwo obubbi bulabika buli organized ne sente zitwalibwa naye ate tebakwatibwa purpose ate tebatta purpose y'abantu bano kigendererwa ki ye abayise bayeekera. Nina actually njagala kubawa information gye nakalaba wano olunaku lw'eggulo ku luguudo olwewaffe olw'Eruweero Kampala Gulu Highway waliwo abamakwata mundu abakubye emmotoka eyabadde mu kaawo biraba bano nti yabadde mu kaawo bagikubye amasasi era ne kaawo n'afiirawo kaawo wa buku so kubagikubidde awo kuliraana Matugga between Matugga ne Bombo babadde ne mundu ekiro so kakati batajetinze motoka ya government bayinza n'okuba babadde tebamanyi nti erimu kaawo kati ekyalo omusana kyagambye nti wayinza okubaawo ekibinja kyabayeekera ate nga n'emabegaawo government manya amagye gaateekebwa ku bwerinda okubeera ku stand by class 1 nijjo mukono bagigadde. You cannot rule out the possibility y'okubeera nti wayinza okubaawo abantu nga oluusi baali mu magye n'ebitongole ebirala ebya security bayinza okuba nga bamu n'aba deserters ngoba oli awo batandiseewo ekibiina ky'abayeekera ekitandise okukola effujjo eryo lyonna naye ate nakiri kye twayogeddeko ekyokubeera nti embeera y'abapoliisi n'ab'amagye mbi nnyo wasobola okubaawo nga waliwo n'abamu waliwo abamu nga bo bali mu kweyiya nga sinabayeekera naye nga b'amagye bapoliisi bali mu kweyiya kubanga embeera y'ebyenfuna yeekanamye embeera mbi nnyo nga bagezaako kweyiya. Ojjukira nti ne kafyu wano mu Uganda bwe twali mu lockdown wano kafyu yaffe yatandika nga ssaawa emu nga tuyingira nga nkoko naye mu Kenya kafyu yabanga ya ssaawa nyezi ekiro. So kafyu eyo yalemezebwawo nnyo nzijukira ebiseera ebyo ne parliament yagezaako girwanyisa naye ne bagiremezaawo ebbanga ddene kubanga kafyu
abamagye n'abapoliisi bagikozesa nnyo okola extortion okubba sente nga bakwata emmotoka abakwata piki ne babajja mu. Are you saying nti culture extortion je bagala okwescalating abaleeta eno? Iyo era oyinza okwesanga nga culture extortion ensigo zasimbibwawo mu period eyo ya lockdown nti kiringa gavumenti yayebawadde beetu abapoliisi n'abamagye okweyiiya mweyiiye kuba kafyu bagikozesa nnyo okweyiiya. So akati kafyu yaggwawo lockdown yaggwawo balina okufunamu engeri endala ey'okweyiiya kuba embeera yaabwe si nnungi. Njagala kufuna Siraj ye Charles akiyise bayekera bagamba it's a failed state. Simanyi in your conclude remarks gogamba otya? Tasobola kuwakanya a failed state kubanga ebintu ebyali bikolebwa mu COVID time. Actually, I can explain that. Mukulu Museveni yakutula sub-county chief. Sentebe wegombolo. No, sub-county chief, what you would call the cow at the district. Ye cow kugombolola. The government. Fe offense when akuliranga sub-county chief was powerful. Akwata no kukwata kubayirozi na akutwala kugombolola. Wabera owo muruka nga bwoba tokoze plan akukwata katoye yamujjako kata aleso owo muruka at this stage kumuwa million 10 plus eza the parish model. The parish model at the parish level. You pronounce it is parish. Intentionally biased. It's parish model. Kakati nze mbulira aba politicians abali kumuluka omuntu golese as a parish chief ndagenda kuba akono obuyinza because there is no state. Nikyagenda okuba ko buyinza abakwate abateke ku mpingo. What can he do? Nga gwe dik gwe chairman wa LC2 otude ne banno ne mugamba million 10 muzigabane. What can he do? Agenda ite police ku district agenda ite because even a regional police command. I will give an example. Echali Mukono after that supermarket. Singa regional police commander yaito olukiiko lw'abasuubuzi tebandizi. Right. No. You see, it has to be some Kanu. I know kuba Kanu mwesi. Nema wa mawulire, I don't even think into regional police commander singa yabayita. Maybe enanga. Because enanga enanga mubeera naye wa mukwano. But into DPC Owe Mukono DPC yeah. Okay, you know Chireno. This where we are. Yes. Is it a region? Yes, it is. It's a region. Kaza sobola okuita press conference ni mugenda. Akubagamba ku robarere. You see it has sebayiza na mukiriza bagamba enanga ayogere. Very no one mukiriza no there some talk. No one mukiriza. You wouldn't get coverage. Choraba nono na yeye ali no kuteka o statement ekola amawulire. Nze simanyi ya statement na yeye yagamba abakuru. So there is no state. The state has corruption. Mukono bagamba nti mubatte bonna abane mundu gubasooka okwagala okutta tiyalina yadde ekikwaso yali asuula Nuuni ng'ava Kasenyi ne bamuyimiriza ne bamuceekinga nga temuli Nuuni oli n'amugamba bano bayita basabu county chief gundi bagimiso nakati mutto oyo musajja yatuma ne sente luli naye kuba amasasi ne gatta gwe yatwalako n'omutembeeyi kati n'agamba nti banteegako era ne bansaba 2 million shillings nabawaabira nakati tebannaba naye senga yafa statement yandibaddemu yabaddemu ki yabadde mubbi kati ekyongo kivuddeko wano mu center wano bano abasimanyi clinicity ekiro babeera babbi akwata boda laga otise babiri natuuka obato muwa mitwalo 5 abala toyina stage kati ne baradisi babiyingidde mu project abala basesemeza mitwalo 6 kitundu nga kuwandika ba boda kesese gamba sizimanyi kati buli muntu akwata afuna wakola ki wanyaga wafunira fotwali mu lockdown wano kiro nnyo ninzi navanga ebomba okusawa 3 nga abebombo wa kubomba tikalo gundi bamunani kaluwero baderi eno muda mu curfew nenge eri batambula mbala tewali ebyo bya curfew tewali bya kutika babiri so eno center ejjuddemu obuzibu
tinoli agamba KNC teragisobola namusiya mulema nona aliko tajja musobola kuba ne boda zoyagala okujja muleke mukasanvu ezimu za bakulu abamu bebazeretera golabanga omusajja avuga boda aina boda mulimu ba informa walogo batomera lulinga ina pist nigo wansi kati yani umulaba musanga ku stage omusajja namugamba ni pist ayunze na jimuwa wa informa wafe ba informa abamba ina nempingwa kukwana na kusibende ngataina na taina chimuwogera abatuliza mbade bauliza balungi gebadde Gasimbagane Ne Bannamawulire mbadde Dick Nvule musibe bulungi era mwelaba.